keyo olaba ovaamu omukoko baba ali mu winter tezivaamu mukka naye obunyogo buva bungi kati twewunyisizza ekagga nga tujjukira emyaka 5 Moze Radio rest in peace ng'afudde maama oyo Jeni Kasuba yatugambye nti omwana we nakati bakyamuleetera abakyala bakyamuleetera abaana ab'omwana we oba kale abazzukulu ekyamujja enviiri ku mutwe wiiki eri waliwo yamuleetedde omuzzukulu nga wa myaka 28 nga Moze yafa tanaweza wadde emyaka 35 kati omwana yamuzaala wa myaka 7 bannange waliwo olemwa ate oyo kale naye waliwo yamuleetedde omwana nga wa myaka 2 ng'ate Moze Radio yafa emyaka 5 egiyise naye bannange kiri kagga gwamawumula mirembe Moze Radio ebyo byansi tulabirabe mpozi ate neera Maama Mesach Ssemakula yafudde eggulo Nalubega Owengabi mukulu wange Mesach Kitalo nnyo yafiiridde naggala mu kusinziira Mesach bwe yaŋŋambye abadde mulwadde sukaali n'embeera yange omuntu omukulu bw'abeera era ewakaawe naggalama eyo nga bw'abadde avaayo bamuleeta okujjanjaba mpaka bwe yafudde kati okuziika nnooko tukulinze ate nno sizze mukubira ku makya oba leero banca n'ekyo kyangu okumanya era tugenda kukitegeera rest in peace Owengabi Nalubega bannange kati n'emboozi njigendako nange nga mpulira anti abaali basoma ffenna obwa father ne batufubutula omwana ono asese n'abaabufuna kubanga ono ali wakati tojjaawo sookoddeko wali katono nnyo Dennis emabega ku kifaananyi kiri kuba waliwo abaabufuna oyo father ali wakati bamuyita Jesse Kiwanuka yabufuna era twalonze nga spiritual director waffe yatubuulirira n'atukumakuma seeguyo osuse kakana kati addirira asemba ku ddyo bamuyita father Ivan Kibirige oyo naye father kati abasigadde bagowa ono asooka ku kono twamulonze ku by'amateeka Kasule addako peti kitegeeza kya Lufaransa kitegeeza omuntu omutono naye maama yagejja addako ali mu black Kawuma oyo ne chairman gwe twalonze atukulembera asemba ku ddyo Ddungu Richard awo twabadde gaba national seminar tambuza mu Dennis naye bannange mbabuulireko era fenale twasootukako ku national seminar eggaba oyo bamuyita Jude abeera mu America yabadde ku online nga kwabirabira ne Kawuma father Bukenya nkutumidde ne Senkaaba mwena muli mu America tebabaddewo gawo yeggaba national seminar gitwabadde bamuyita father Kasajja Emmanuel yatusomesa bannange twagambye kale baatugaba tetwatuukayo neera twatuuseewo kifuba ddembe eyo university esembayo mu byenjigirizayo bya father awo ofuukira father ne balyoke bakutikkira ekitundu ekyo bannange twawulidde obuli bannange father batusomesa nga tubasinkanye ffenna bwe bagoba tusinkanya nali nsoma nnyenga seminary era bwe ffenna nswanjera ennyenga abalala bava nswanjere tusinkane ennyenga beera tusinkanye kati katubalekere sitole eno mugirabe mu bitiibwa ebijjufu Ano muju. Fala Kasajja bakuwako testimony musembere doctor naye. Ono doctor. Leta doctor uli. Olutaiza kwa doctor. Ono doctor. Joseph Chibombo bali ku Dembe. Father Ssemakula wasomesa doctor. Computing. So it's a PhD. Kati ndi dini Makerere School of Computing. Atono. Simon Sobuga mujambula abadde speaker wa district ye Wakiso okuva 2016 okutuka 2020 gwo ansomesa sebo kibiina kya nze father nze Mukasa Joseph bali ku Dembe wansomesa mu senior 2 nga era kati nkolera Buswana yo nange nsomesa ku university. Yes father. Ono yininga atamumanyi. Ono ye Katonda yamulonda. Father Ivan Kibirige. Bugembe peti sebo. Nso. Erya peti lyatandika litya mu kirasi yafo. Biseera ebyo nali Kasajja kati niikonyomera ddala mu kirasi omwo nafuna okusoma ku Lufaransa akagamba akule tukajja bakajjayo ne bakankubako nti peti. Ono erinnya lyo wali anigwe mu seminari eri diri ya nickname. Nze mulya namba. Tinana mwenda. Twali nga tuina abatukena obumere. Batumere butini. Nineko bire ndulu ne bajja ne bakuba kibooko abali batukena emmere. Ne bagamba tebajja kusemba nakyo. Naddayo ku mmere eddako. Banti kemmere setwali emmere namba ng'ebooze. Mu mutima nasanyuka nnyo era najirya ke mazima najimalawo.
naye navaawo nga sissa bulungi bwekityo. Amanya. Nze Simon Subuga Mujambula. Nze Father John Chrysostom Kiwanuka. Kakati ndi chaplain wa Trinity College na Bingo. Era gwe spiritual director waffe gwe tulonze kiki otusuubiza? Mbasuubiza okutambulira wamu nammwe nga twongera okumanya Katonda n'okunyweza okukkiriza kwaffe. Kyojjukira ku Father Kasajja ono atusanyusizza wano omusomesa waffe. Yali musajja eyatuyamba okubeera ne reading culture kyemujjukirako ennyo. Every week ng'olina okusomayo ka novel n'okola book report. Teri feria. Omukama bulijjo abeerako pulaani gy'aba ategekedde omuntu era obulamu obwo bw'abeera abaddemu bw'aba yamutegekera. Teri kwejjusa, teri kunenya eyo gy'aba amalidde. Omukama ye pulaani gy'aba yamutegekera. Father Emmanuel Kasajja ndi wano mu St. Mary's National Seminary Gava. Nga ndi mulyoyi w'emyoyo gy'abaseminaaliyo. Abaseminaaliyo ab'ennyenga nali ennyenga mwaka 77 okutuuka mu sa kye bannyamba. Nengezaako okuleka ebyo nebyokutuntuza omwana asoma ne mbatwalanga bwe bali era baŋŋambye nabasomesa bulungi. Tuli ne ba OB bwe twasoma obwa Faaza abalala ne babagoba ng'ono Josephati Olugambo ne bamugoba. Nze munnaye emirimu kuba bidongo ebidongo ya gospel music enyimba gye ziri jebye yayimba bino biro byakubotola nange mbotola bino biro byakuwaguza Simanda Pius Kibanga Parish mwana watunze ne tebangoba nze kodera singa yagamba nveyo ngene kole emirimu emirala naye nebaza mukama kwenda mu seminary ebirungi byonna byenfunye bijje mu ki okutendekebwa okwo kwa seminary. Olugambo mu kyenkya Landmark Junior School ly'abawala n'abalenzi abava awaka n'ab'ekisulo tutumbula ebitone mu kuyimba mu mizannyo n'ebirala okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso ku ssomero lyaffe okuva ku nursery paka ku P7. Tara Nursery and Primary School essomero erisangibwa mu